tushali wano social media mlilo gatsa platforms nyingi brown skin otaka ku Uganda inspire then kale kachimaleo kechisema Douglas weke S Media Uganda tushagenda maso social media mlilo vibe ku vibe tuba tukola review ebitambudde mu wiki ebikutte wansi na wagulu ku social media twabadde tuyanga twabe ngumi kupapazi engumi nigwa abantu gabalwana nyina ku nigwa bakazi ngate bakyasa omukazi yapi Grace Khan wangamba oyagala omuntu omuvumu nga Grace Khan so wangamba nava katandike kuba Wala chibadde kinjo kya. Chikoche. Newunya n'okwewunya by the way papa yavuddeyo n'agamba abantu abajja kola stand we. Omuntu ne mugenda awantu ne mulwana. Esi kamera zigenda vaawa. Ekitegeeza bava eri nga beeteeseza ntugende tulwanire eri kuba already kamera zaaliwo. Oba kamera basiba papazi. Kitwale bwe tutyo. Naye kyemayi olaba omuntu abeera wali nga agudde kengeza ali mu kizibu stand mujukira sole gye twakola wano eya Grace Khan mukwano byonna byali stand fe twayogera nenge tumanyi kye twogerako byonna akola stand era stand ekola etya emuza oba yagwa yabeerako dista abamanyi bamumanyi tumumanyi nange mumanyi kyali wange naye amazima geetaagisa tabeerangako sta takubangako hit you know takubangako hit Grace Tyler hit anedda mukwano ayinza okuba alina oluyimba olwamuleeta ng'omuyimbi naye talina nti hit nti munnaffe yakubanga Juliana yakuba osobola okirikamu esi n'ogamba ndi star nesi star tannabatuuka ezo stand zonna zaakola stand tetwetaaga namulwako kasiri yabamuddako awo saabafumbo wuuyo no ojja kudda kale nze kambagambe kino nze sigenda kulaba bino bya stand simanya biki kanziremu kye nayogera luli omwana ono femu yamwokya yamutomera katono kididi avuddeyo aclaiminga ng'omwana waali owuwe possibilities weziri kuba gye beegattira tetwaliyo tembo amufaanana webale nnyo nange kyembadde ngenda okuzaako ekintu kino nali manyi nsonga za DNA ezaggwawo baida nga manye phase yaggwawo manyi Uganda erina kye bayita phase basuka ne baleta expert course ne batigisa ezo kati ne baleta DNA bweme ali ku DNA okitegeera kati omwana ono lwaki Grace Khan yagala mutwala mu ddwaliro. That is the first question you should first ask yourself. Okitegeera omwana baba amanyi mbu si waani wakididi mutwale mugundi baproving omwana si wagundi ate batya abasajja abaganda tebabikola bakola bintu bwe batyo zizi oli omuzindalo nkunyemera kintu kamba buli ebintu tubijje mu Grace Khan tubijje mu Prisoma tubiteke mwani bino ebintu birimu obulamu bw'omwana ali wakati tubijje mu Kimbowa by the way seriously we are having a kid bambi nabona biwalinga balwana nze nga n'amaaso gange tegali ku bo gali ku mwana we are doing all that stuff omwana bwali muyina ekitonde kyemu kididi yagambye yabadde tayagala mwana abirabe but the mother brought the problem nati nze kankubuulire mwe muli bantu bakulu abategeera bwe mukola ensobi nze nja kuba nenyanze sigenda kunenya mwoyo guli muto you get kino ekintu kirimu omwana gwagamba mwana bagende ku DNA gwe ekintu kya DNA ekyo ekintu ekyasinza okubeera very sensitive mama one waba yekakasa yakuzala mu kitawo oyo nekiyingira mu tugende ku DNA that suspicion yebeera waawo mu mwenna it's a problem Douglas ekyo musoko mu kifumidde it's a problem itself omwana bamutwale ku DNA mu concluding emambu tugende ku DNA no omuto temugatangako bw'oba n'obaaga enkoko togenda kubeera eno okanyuga ejjambiya bwotyo ogenda sooka kwata nkoko ogirinya ebiwawaatiro ogimanyeko otandika okugisala nekino nakyo bwe kiri temugenda kwatakinga kindi bwe gyo bagende ku DNA. The DNA for now is not called for. It's not called for. Baina soka bonna bonna ne basoka ne bakakana. They sit on the table. Newe banga stand, they are good to go. But stand is the bakola. Omwana, I repeat,
omwana anti lesa tebagenda kwa oba kitegeera bonza Grace Khan afaayo okwaffectinga ye nga alina kyayagala ajja kufaayo jjukira kati ku story gye naakafunako Grace Khan alina ebintu byakozesa si ye nedda abantu bonna balina bye bakozesa ebikuba byokozesa enkuba gye bikubamu si gye binkubamu the intensity of the drug that you use byanjawulo nanti katayinza okuba already ali addicted oyogedde kubikuba byetukozesa nonzijukiza kofi gwenno ewajja ebbyawo ku wayini banka oba naye byebikuba byenkozesa naye ebiseera ebisinga abantu abali mu gundi abantu abali mu bintu bino ebya ati kyobala nabadde nkugamba ano off camera nkugamba nti ebiseera ebisinga bajja ne batomera ensonga zino nga bazitomedde butomezi. Grace Khan yavaayo n'atulaga nti bagenze ku DNA ne Prince Oma neeraga nti omwana wooma kati olwaleero kididi ate mumwagala omwana addeyo ku DNA bakole ki ekirala okitegeera kiba kikulagirawo nti Grace Khan waabanga teyalimba nti yagenda ku DNA enooma kitegeeza akimanyi omwana wooma oba sibuwe era ng'akimanyi nti omwana wa kididi oba sibuwe nga bali mizannyo gyabwe. Grace Khan alina ekizibu kimu nti erinnya lye lyafuuka ly'amaanyi music n'atafuuka ate ekirala Grace Khan oyo omuwala simanyi oba akyayimba yali ayimba ebyaddala n'atunuulira abatasobola bangi ye bayinza otwala nti tebasobola bangi nga bayiseewo ye n'asigala nekyatatunuulira zensobi ze yakola bye bitu by'okubeeranga mu bitu bali mu kuyombera byakweraguza bali mu kuyombera basajja bali mu kukola ki nga bano abaana bali ku kaliyazawo bazimba kati frustration eyo yonna osobola okugibala nti etuusa ekiseera eri mu kudda frustration eyo bw'ogigattako ekyokunwa ne wekiba kitenne bayimbi bangi bano babadde wano ne batuuka ku bizibu lwa nsonga egi ng'atulamu n'agamba gundi akikola atya ne sikikola okitegeera era weriyo omuntu asobola otunuulira omuyimbi n'amuwalana si lwakubanga alaba takigwana naye ng'agamba nze nina talenti nkusinga nainvestinga sente nnyingi nkusinga mbadde wano ebbanga ddene nkusinga gwe ng'otandika otyo kikubanga sinnakikolaki nga sinnakikuba ebyo bibaamu kati frustration ezo zibaamu kati ate ffe tulina ebintu bye tubuusa amaaso nga mental illness tubirabanga byalwali era kyobola ono omuvubuka Giovanni we yavuddeyo n'akyogera kyonna tukidismissinze bw'obanga oli mulwadde buli kye bagamba kiba kiyita ebyoma nze we nagira ku oyo omwana engalo bye bividiyo bye yakola n'omanga bali ku famire yoma bagipiininga cheap popularity munoonya 15 minutes of fame era ne mbatunulira ne mbesonyiwa kubanga bonna kibafaanaganya kimu nti amannya gaabo gasinga music waabo amaanyi lwansonga kirabika tebaconcentratinga nnyo ku music baconcentratinga ku stunts ezitambuza amanya ne bataconcentratinga ku music what will happen next zigenda kuba frustration kati omaye bakugamba muzeeyi we bye yakayinvestinga mu ndongo osobola n'okutyamu kati oyo asobola okukola anything for fame kubanga they have done anything with money kiganyi so kati abantu ebiseera ebisinga mulina batunuulira butunuulizi bwe mubanga mwagala okukuza society erimu omulamwa eri abantu abamu ng'eboogere bwe bakola ebintu mulina beesonyiwa mulina baleka bulesi n'ogamba nti gundi ye twamumanyira genda mu maaso gundi twakumanyira genda mu maaso oba mwe mwagala kwekuba kale mwekube mwemenye tulabe naye oli mbwe agenda kukuba munna akagatto ono n'asooka akutamamu oli n'alyoka akasuka ebyo ebintu bye muliko byakyana kitobali mbusaati bwawo bwa kisiru naye nze nja kukubuulira ggwe Grace Khan bw'obanga olaba endongo ekutawaanyiza egaanyi oyita genda ddayo okole kyoseteekeddwa okukola kuyimba bw'obanga tosobola yimba funa ekintu ekirala endongo ogyesonyiwe viira ddala mulayimulaiti ogenda okola ebintu ebirala okitegeera femu egenda bakozesa ensobi nekiramisa kasire ensonga zino bukyanga zitandika ne bibye twayogerako ono gayitavangayo kwogera Prince Oma ng'olaba kyetoolooleraawo ate batadde oluyimba olupya okitegeera kugamba olabira ddala nga stans ova oti eri n'ozannyira mu bizinesi y'omuntu nga tomanyi wa gye yagijja kati kambabuulira ekintu kimu baana mmwe abo abasajja be mulaba ababasenikira amannyo n'obbamwenyeza bakuze myaka gyegibafuga ebyo byonna bye mulowooza bye mukola ebyekisirusiru busitanti bamwe obubadibadi bwe mukola byonna tebalita kye batasobola kukola kubasinga
kubanga paka nakati maaka gye baleka ku industry eno ekyabalemi okujjawo lwaki kitegeeza there was something special they were doing. Ebyo byonna bye mukola ajja bitunuulira abirabe bw'ati ajja ayogere n'abawagizi be kubanga akimanyi abawagizi be tebamanyi kituufu kigenda mu maaso naye ng'amanyi ekituufu kye mwadde muli mu kukola. Abo abasajja naye bwakeera ku makya n'ayagala okukulaga ku mbeera asobola ogikulaga. Bakuze bakozeemu kasente bakoze connection bazimbye ebintu byabo ne batuula ebbali ne babaleka. Mulekerawo kwemolera mu bizinesi zaabwe. Olina kyotugamba Douglas oba nakyo eva nja kuba nakyo especially Grace Khan nze bambi relatives ba Grace Khan baganda be bwekibanga kituufu omwana wa Prince Omar negayirira abazadde ba Prince Omar muzukulu wammwe bw'abaddala wammwe bambi mutwala obuvunaanyizibwa. Omwana ono akaseera kalimu ali mu desperation ali very confused nga wakasire bwayogedde career ye yastambulinga kati ali awo alaba teri guddako agenda kola cheap stunts naye ate munnaye cheap stunts zakola tezaffectinga ye zaffectinga mwana kuba ye enjoying dindako Grace Khan playing the sex nga bwayagala omwenga agunywedde ebbaala agikoze omwana ono alina ye byatanakola bweno webituuse oli mwana waani nga bajjayo vidiyo ng'okola ebyo. Grace Khan waliwo vidiyo gyeyakolako ku Spark awo ebimwana ge bibeeko oba si ekyo nja bibaako nenjogera indiscipline yonna omulaba bambi taliiko alina that anxiety ali mu depression gye bayita dark pit hole mwali yeetaaga kuyamba buyambi kuba egenda kulwabe makindi ekivunule kale ali omwoyo gwe guli mu kizikiza mu bulumi gukaabira bw'olaba by the way the girl is not fine is in pain naye omwana nze ntundikira ngamba omwana nekira essence oyo yambadde nsaba gyongerezaako Grace Khan nga ye jjajjawe yakafa taata bajjajjawe taatawe ne jjajjawe baafa kati Mesarch alina ka video ke yakolako wande n'agamba nti omuntu mu nsi buli lw'olibeera nga tolina gw'oswalira Grace Khan aswalira ani kibuuzo Prisoma aswalira omwana nebwakeera ku masana eyeyambula aswalira omwana akinkolere talina oli mwana tasobola kiraba kati oyo mwana aba muto ate azadde muwala ane Katonda akuba omugga ekyo nakyo kyogedde Katonda akuba omugga azadde muwala tunula maaso bwe yatandise n'omuteekako obukowekowe